Bannakibiina kya UPC ekimanyiddwa nga Uganda People's Congress Party abavuddeyo ne bagoba ekiteeso ky'omubaka Richard Lumu. Kampala TV 256 gwena yesalawo nga ebyobufuzi mu ggwanga Uganda obifunira no ku channel yaffe ya Kampala TV 256 wakola okusalawo kutuufu ate gwena atanaba kubanga osubscribinga nja kusaba okusubscribinga okulikinga ate era no commentinga. Omubaka Richard Lumu emabega kawo yajja n'ebbago eryongera okulambika ngeri ki akulira oludda oluvuganya gavumenti gyalina okubeera ng'alondebwamu. Richard Lumu yavaayo mu parliament yali etudde side z'eggulu n'ategeeza speaker parliament y'eggwanga Uganda nga bw'ayagala okuleeta ennongoosereza zibayambeko okulonda leader of opposition ono nga yakulira ababaka bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kino nno oluvannyuma lw'okukireeta speaker yamuwa ennaku agende atandika okwebuuza naddala ku bibiina eby'enjawulo okukomawo n'ebbago eryo alyanjulire parliament oluvannyuma basobole okuba nga balikubako baliteesaako balikubeko n'akalulu. Wabula olunaku lwadde lwaggulo Richard Lumu yakyaddeko ali ku kibiina kya UPC ekikulembera Jimmy Akena n'abeerako ebiwandiiko ebimu bye yabanjulidde n'ezo ennongooseza eziri mu mateeka ge ze yasobodde okuba nga asomera ababaka bano. Wabula Jimmy Akena ng'akulembeddemu aba UPC yavuddeyo n'ategeeza Richard Lumu nga enteekateeka ye bw'atagiwagira olw'ensonga nti singa akulira oludda oluvuganya gavumenti akubwako akalulu kino nno kiba kitegeeza nti ebiteeso ebya UPC oba ebya NUP biba tebifaanagana. Kati toyinza kubanga owa UPC oba wa DP olonda akulira oludda oluvuganya gavumenti singa abanga avudde mu kibiina kya National Unity Platform olw'ensonga nti endowooza za njawulo. Ye Jimmy Akena yavuddeyo n'ategeeza nti ye alaba engeri akulira oludda oluvuganya gavumenti gy'alondebwamu essaawa eno gyandisigadde ng'alondebwamu. So aba UPC bavuddeyo ne bategeeza nti si beeteefuteefu kuwagira Richard Lumu ku nteekateeka z'okulonda akulira oludda oluvuganya gavumenti. Kankwagaliza olunaku olulungi.